Ssekikubo Vincent Matovu nti bizibu alangidde biki byagenda okutandikirako omwaka guno okulaba ng'atumbula essaza ly'e Kyaggwe era mu lukiiko olutudde ku mbuga y'essaza erisangibwa mu ggulu Kyaggwe mu kibuga ky'e Mukono. Agamba waliwo ebintu by'alaba nga bannakyaggwe babirekeredde nnyo emabega ng'ekyokulima emmwanyi n'agamba muno bantu bannyo balina amataka waliwo ofa ogakolerako ebintu ebyegasa bali mu gatunda. N'asaba munnakyaggwe bonna okulaba nga buli alina ettaka atiisa asimbako emmwanyi nga yeno engeri yokka gye basobola okukumamu ettaka eryo. N'agamba agenda batwalako n'ebuddu ng'egyo balimyemu emmwanyi ezituusa obulamu bwabwe obwa bulijjo. Omwaka guno tujja kwogera enkola ey'okukubiriza abantu ba Ssaabasajja okwongera okulima emmwanyi. Bassebo ab'amagombolola, bassebo ab'ebitongole, tulwane okulaba nti abantu baffe ettaka lyammwe tebalibatwalako olw'okuba tebalina kye balifunamu. Nyolina bamanga alinawo eeka emu awaka waakiri 3/4 abisimbemu emmwanyi aleme okufuna kinyegenyege kigamba nti kansaleko ka 5 ku 10 kubanga alabawo emmwanyi ate nga zimuwa ku ssente. Tuteekateeka mu bbanga eritali lyewala abanaasobola tukwate emmotoka abanaasobola tugende ebuddu tulabe ddala kitwogerako ensonga y'emmwanyi, tulabe bwekyusizza buddu, bwekyusizza ebyalo. Nti abantu abamu bavudde mu Kampala ne badda mu byalo ne balima emmwanyi era tubeegeraageranyako gwasigadde e Kampala. Kubanga abamu ku ffe wano ettaka tulirina, naye abamu twesibye mu kibuga. Ndowooza binaatambula ne tugenda tujja kufuna ekyokulabirako ekirungi nga tuli ebuddu. Tulabe emmwanyi kiki kyekoze mu bitundu bino. Matovu agamba omwaka guno ku mbuga y'essaza ly'e Kyaggwe bagatangako n'essomero lya Nassale emanyiddwa nga Kindergarten okulaba nga abaana bava buto nga bagunjwa bulungi nnyo n'okumanya ennono ya Buganda. N'agamba obwonnatuukira omwezi gw'okuli omwaka guno Nassale eno ejja kuba nga etandise okulaba ng'ekola bulungi. Bassebo ne bannyabo, ensonga ya Nassale nayo egenda kutandikibwako. Abadde bakozesa polo waggulu eyo baavaamu kaka tugenda gikyusa ebeere Nassale School nga Kyaggwe gyerimu ku masaza Ssaabasajja Kabaka yasiima gabeeremu Nassale School. Nassale School eno enteekateeka yaayo egenda kuba ng'ekulemberwa okuva ku bakama baffe waggulu. Era olunaku olwajjo twaweerezaayo n'abasomesa abadde basabye okusobola okutambuza Nassale School eyo ng'etandise abanaasomesanga. Omulimu gwaffe bwe tugenda okukola n'Obwakabaka nga bukolera ddala nagwo omulimu gwagwo okulaba Nassale School ebeerawo ng'etambulira ddala bulungi. Ssekikubo agaseeko n'ebintu bingi nnyo bye bagenda okukola nga kulo kuliko okuddaabiriza lukiiko hall n'ebirala bingi nnyo nga bw'obula okwogera ku kubadde mu lukiiko lw'essaza luno olusookedde ddala omwaka guno 2025. Bassebo ne bannyabo, nina ekintu kyentera okwogerako naye najja kiddamu naye nabula ne Bishop akyogerako. Bwe ng'omuweereza wa Ssaabasajja ddala ekitongole ky'olimu okigasa, ekibuuzo kyo kikulu nnyo. Ekitongole kyerimu okigasa
bwekuba mu ttooki weebuuze eggombolola ly'okulembera oligasa ow'abakyala okulembera abakyala obagasa akwata ensimbi ekitongole ekyo okigasa sebo w'ebyobulimi ekitongole ekyo okigasa otya okigasa ng'okyongerako ettutumu lyakyo n'okugasa eri abantu obulimi obw'ebyobulimi ng'obwongeddeko ow'abakyala ng'abakyala obaleetera programs ezo ezibagasa okwekulaakulanya. Ekyo nno kintu kikulu mu bitongole byonna bye tukulembera mu ggombolola ze tukulembera twetaaga tube nga tugasa abantu oba nga tugasa ekitongole oba eggombolola ze tukulembera nga tetuliiwo bubeezi wabula nga okubeerawo kwaffe kugasa sebo obyobulambuzi kakasa nti ogasa. Tweyongere okwebulira ku nsonga eyo tugase abantu betubeeramu ebitongole byetukulembera byonna okulaba nti tulina omugaso ogw'amaanyi mu bukulembeze bwaffe. Ye omumyuka bw'asooka Moses asabye bannakyaggwe wamu n'abakulembera amagombolola ag'enjawulo kubanga bakolagana ne gavumenti eya wakati n'agamba y'engeri yokka abantu ba Kabaka gye bagenda okukulaakulana n'agamba muno buli kimu kye bakola balabe nga bakwatagana n'abakulembeze ababa mu gavumenti eya wakati. Mutambulire wamu nnyo nnyini ne gavumenti n'abaweereza ba gavumenti eya wakati nnyo nnyini mulwane era mutuba lino njagala neebaze nnyo ow'eggombolola ly'Ebuyugwe weebale nnyo weebalire ddala yateekawo enkolagana ennungi ennyo era bakaawo baradisi bonna bali beetegefu okutambulira awamu n'obuweereza obwakabaka. Kale n'abalala mbasaba abantu abo kirungi nnyo senga kutegeka enkiiko ez'enjawulo bwe muba mutuyise ne mubayita netusobola okwogera nabo. Ekyo kijja kuyamba okulaba nti nno tutambula nga tutambulira mu akawaayiro akanamutayiika ak'okutaano ak'okuba obumu. Tetujja kuba bumu nga abaweereza ba Kabaka n'obwakabaka ne tuteeka era okuba obumu ne gavumenti eya wakati. Ye omumyuka we ow'okubiri Fred Katende Kangave asabye abakulembeze bonna ba Kabaka okulaba nga babeera ekyokulabirako eri abantu mu bitundu gye babeera n'agamba kye kino engeri yokka gye bajja okukaba nga bakyusamu obulamu bw'abantu wamu n'okubeesiga baleme kubeera nga abakulembeze abalala batandika okubamu ebituli. Izza nnyo abaami ba Ssaabasajja Kabaka n'abazaala okubeera ekyokulabirako mu buli kintu kyonna kye tukola tubeere nga ffe mu mulimu kubanga kizuuse nga teriyo obukulembeze buva walala bweyinza kuggyayo kifaananyi kya muntu mutuufu asaana okuba omukulembeze mu bugunjufu obutuufu okuggyako omwami n'omuzaana wa Ssaabasajja Kabaka. Ekyo bwe tukigereegeranya mu mbeera y'abakulembeze bwe tulina kati olwaleero mu bitundu biri ebirala n'obwami bwe tulimu waliwo obwetaavu okuzza ekitiibwa ky'omwami naye kinaavaayo kitya nga okulembedde mu byonna era nga oli kyakulabirako eri abantu bonna b'okulembera mu bintu byonna. N'obwegendereza obw'ekitalo era n'okussa ekimu n'obumu bwe tulangiridde tulabye ng'essaza lino liyinza okubeera ery'enkizo era eriri ku ntikko ku masaza amalala. Mukadde waffe Ssekiboobo bw'ataddewo enteekateeka abantu basobole okufuna ssente basimbe mwanyi bafune ssente nasaawo n'agamba tonna batukola bbugwe
tugenda kussaako obuduuka obunaavangamu ssente abantu balemenga kujja buzizi kusaza kubasabiriza buli kiseera wabula abantu bagendenga okujja kusaza nga waliwo ebikoleddwa era ebituukibwako ng'ebyo bikoleddwa nga bivudde mu ssente zetugenda okusaba tugenda kuzimba obuyumba okwetoloola essaza lino nga tugenda okusaako ekikomera ebibenga nabo mubenga mukola ki muvaamu ku ssente ezinaayimirizaawo essaza lino era njagala kubategeeza ti abantu baffe bayimiridde bulungi bajja kwagala essaza kuba kati tulabe tuvudde mu kanso ekyemisana nga kitegekeddwa bulungi abantu beesunga okulya ekyemisana noli abantu bavangawo obuggo nga bagana enjala ebaluma naye kati abantu bajjumbidde enkiiko kubanga bamanya nti olwendo lw'amazzi banaalunywa ne baddayo nga b'amaanyi bavawo nga bamanyi nti ekyemisana banaakirya ne baddayo eka nga b'amaanyi olw'ensonga etwatwongera okwebaza mukadde waffe Ssekiboobo olw'enteekateeka eno tetugenda kumutiiririra tugenda kukola obutaweera okulaba nga tumukwatirako pulaani gye bataddewo ey'amasomero okubanga basobola okuvujjira ebimuli bino betuzimba ne batuwangayo akasente agondo ge gamu ku makubo agagenda okuvaamu ensimbi empitirivu tutandisifu okuyaayana akati bakwagala kutuga nti affe mutuwe ekibanja ekyaffe obaka kadde kalamba oba bukadde bumeka fe tujja kuwaayo ssente olw'okubanga twagala essaza lyaffe litutumuke ligende mu maaso mwebale nnyo mwebalire ddala bo abakiise abeetabye mu lukiiko luno nabo balina ebirowoozo byawaddeyo okulaba ng'essaza ly'Ekyaggwe ligenda mu maaso ensonga y'emmwanyi n'atugamba tuginyikize nnyo mu ssaza lyaffe erya Kyaggwe Mwanika so mukama wange nga mpita mu ntebe y'onsaba ab'amagongola babe basaali mu kuyambako abantu baffe ab'Ekyaggwe abayitira ddala mu batongole bawandiike abalimi baffe ab'emmwanyi tube nga tubamaanyi okusingira ddala ku ssaza tube n'enteekateeka entuufu kigenda kutuyambako nnyo okusitula kwewesa nga tuyitira ddala mu balimi baffe era kigenda kutuyambako nnyo okusitula obwegassi nga tuyitira ddala ku balimi baffe ku nsonga ey'emmwanyi nsaba ssebo sipiika nga mpita mu ntebe yo olukiiko luno lukkirize luyise okwebaza Buganda olw'okuba nti enteekateeka ekituuma ky'emmwanyi ddala yakiyisa ng'ekikakasa nti kigenda kuba waffe enakisunga olukiiko luno lukkirize lukiyise nga tukyaniriza kuba kigenda twongera ettutumu n'emirimu mu bantu baffe ab'Ekyaggwe abogendeyo kati nze ndi Mungogwe n'akafaali Mungo baali Kawuga ab'ebitongole abali ekusooka ng'obawandika oba nti ngenda Ngogwe wekombola ngenda ab'ebitongole bange njagala okulaba ewaabwe tuleke nga kunyiririra mu lukiiko ng'eka wasiimu kamange sipiika kkiriza ensonga y'oluwalo akati ndabyewo mu nteekateeka waliwo ensonga eteekwa okuva mu kitongole kubanga bwe tuba twogera ku bya ssente oluwalo we luba lusondebwa kitegeeza nti eggwanika limanyi nolwekyo eripooti eteekwa kuba yakuwanika okutu buli omwaka guno tusonze bwe tuti tukoze bwe nolwekyo tubitwalenga mu bitongole byabyo tuba tuwa lipooti wano ani ateekwa oggiwa kati ng'ey'oluwalo ya ssente egende gy'eteekwa okugenda webiba bya mupiira omupiira abireete nze nneme kuvayo nga nti ndowooza gundi twamukuba goolo 3 kuba naliyo nolwekyo badde nsaba ekyo nakyo kigende bweki ekirala mukama wange sipiika njagala sibo tuyise ebiteeso kyekyo ekisooka kyensaba tuyise okwogera kwa Ssekiboobo yatuwadde emirimu egikoleddwa gyonna Ssekiboobo bw'aba akola n'abamyuka be njagala tuyise ekiteeso ekisooka nga tumwebaza n'abamyuka be olw'emirimu emirungi egyakolebwa mu 2024 ekyo tukiyise asiima abange n'abawa embuga nga ziriko n'amaka teri mwami yenna mubawa mbuga ekyali kubaki kakati Ssekiboobo ayagala alambule ebyabyonabagaalambulaga ati akuba wali amakawule gali omuweereza bagwamuya ne bamusembeza kumpi ne Ssekiboobo alina amaka wano kusaza kati okujjako nga enambika bagivaako bajja balaba amaka amalala g'abaana ng'oggyeko amaka ag'Obwakabaka
essaawa yonna bw'ovaamu olina amaka agago era amaka ago kiba kirungi nnyo owessaza n'agalaba. Bannange ekintu ekyo kikulu nnyo. Kaakati nga balaba amaka teryamanyi nti nno okusaza waba kugombolola olinako amaka agosimakago amaka gagombolola naye tugamba amaka agago nga ggwe nti oba ovudde mu bukulembeze enki oba leero amaka gawegombolola eri wegombolola ego wewaawo era eyo nsonga nkulu nnyo sebo mwani tuboona engeri twasoma ffenna kemagezi nsonga nkulu nnyo